kigudde waani. Abagoba b'emmotoka babiri basimatuse okufiira mu kabenje lukulula n'ekika kya benzi namba KBP 398O ebadde eva Kalerwe bwetomodde Toyota Land Cruiser namba UAJ Renda 10Y ebadde eva ebweyogerere ng'akabenje kano kagudde ku roundabout y'Ekisasi ku luguudo lwa Northern Bypass. Omugoba lukulula n'eno abadde afunye ebisago ku mukono tumusanze atudde wansi ng'asobeddwa era alabiddwako ng'agamba nti ayagala kutwalibwa mu ddwaliro. Ate y'omugoba wa Land Cruiser bakiralajana nga bwabbiddwako ensawo ye omubadde ne pamiti ye. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo batugambye nti omugoba wa lukululana alemeddwa okuweta ekivuddemu okukola akabenje. Wewese neremerayo kati ate kati X kagundi kalika abadde kakulembedde nga kagenda kayitawo neremererwa. Abalala bategeeza nti ekifo kino kifuusa akattiro kennyini kubanga ne gye buvuddeko waliwo omuvuzi wa bodaboda gwe batomererawo. Yali alina ekitiya ky'emmere ng'ali kudda waka kati nga magulu 10 naye likuwetawo koona yamukubirawo wenyini kweyo polisi n'afiirawo badda waka ekoona kati obanga ayita kukuba ekigo erikoona liba bbi. Bano bategeezezza ng'omugoba wa lukululana bw'abadde adduka sipiidi ate ng'abadde ava lugendo. Kutwera kubajjukira wafunda bakyakolawo bukozi nawe watwera engeri gy'abadde adduka sipiidi ng'ate wafunda ozebwera nawafunda. Poliisi gye tusanze mu kifo kino egaanye okubaako nekyeyogera kabenje kano era emmotoka zino ne ziggyibwawo ne zitwalibwa ku poliisi y'Ekisasi. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Upande wangu